eyo ttiimu ya kibiina ki National Unity Platform nga basimbula ku kitebe kyabwe Makerere Kavule nga boolekera Mengo Okukyala Embuga nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa David Lewis Lubongoya nga ye Secretary General w'ekibiina awamu ne Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi. Boolekera Mengo nga bagenze okugula obujoozi obwakabakazi birthday run egenda okubeerawo ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini. Basazeewo nti kabasitukiremu nabo bagende beegulire ku bujoozi basobole okugabira bannakibiina ki National Unity Platform beetabe emisinde egya kabaka birthday run babale nti balina ettaffaali gye bagasseeko okulwanyisa akalwadde ka mukenenya. Emisinde gino gyagendererwamu okumalawo obulwadde bwa mukenenya mu ggwanga lyattu erya Uganda. Bano poliisi tebaganyizza kutuuka kubanga babadde bakasimbula nga batuuka mu laawundi y'e Bwayise ne basooka babasindirira teargas n'amasasi nga balowooza nti oba oliawo bagenze kukola nsasagge kubaako bibakyankalanya, naye nno mwana wattu si bwe gubadde. Babadde basazeewo okukyalako embuga babeebe nga beegulira ku bujoozi buno n'okubaako ensonga ze babuuliramu Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa waali nnyo bw'atawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo nga zaagaana okuwona, bw'anoonya emirimu nga tonnafuna ne gye buli eno kyabuuza nti ngenda kikola ntya. Mwe banjagala kugendako bweru mugamba tukoze tutya okufuna empapula. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa waali nnyo okubayamba, akusomera busomezi dduwa ze ebibyo wamma ne bitereera. Essimu oli eri 0703 31 39 25 mukubireko katikati ebizibu bye byonna bigenda kufuuka lufumo. Ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Yes, Lopu Joel Ssenyonyi ye tuli naye tugenda bulange Mengo akaseera kano weekomedde ku Lugiro TV gwe yakatuuka sharinga gwe yakatuuka likinga sharinga tambula message. Yes, teargas atandise teargas atandise gwe yakatuuka. Bweti embeera bweri muganda wange teargas atandise. Tambula teargas atandise. Kikyo kikomi teargas atandise gwe muganda wange yeekumidde ku Lugiro TV. Teargas atandise. Lopu Joel Ssenyonyi nga tugenda ebulange Mengo. Situmanyi basajja kye batwagaza. Abasajja situmanyi kye batwagaza. Situmanyi basajja kye batwagaza.
Teargas atandise Teargas huyo we mukulengezaako abasajja bali mu tukuba Teargas abasajja tebagala tugende Mengo abasajja tebagala tugende Mengo Teargas atandise abasajja tebagala tugende Mengo Teargas atandise ekyo kyoli mu kulaba akaseera kano wuuyo gwe mugana wange yekumidde ku Lugiro TV abasajja tebagala tugende Mengo gwe mugana wange yakatuka nkusaba sharinga Teargas mungi wano abasajja tebagala tugende Mengo tuli mu konvoyi akaseera kano tuli mu kugenda Mengo naye Teargas yatandise dda gwe mugana wange eyekumidde ku Lugiro TV kusaba sharinga liking yes tuli ne Lob Joel Ssenyonyi omwagalwa w'abangi tuli ne Lopo eyalondebwa abantu b'enakawa omukulembeze ayagalwa abantu nve kuba n'abakulembeze abeesiba ku bantu naye ovanga kubanga buli muntu akwagala nga buli kyoyogera ensi ekwagala ono naye lwaki teyavuddeyo Teargas mungi nga kyenkugamba tuli mu kugenda Mengo naye tuli mu Teargas yekka tuli mu kugenda Mengo naye Teargas yekka yali mu kunyoka akaseera kano yeye embeera eriwo gwe mugana wange ali ku Lugiro TV yeye embeera eriwo gwe yakatuuka ku Lugiro TV tuli mu kugenda Mengo naye Teargas mungi tuli mu kugenda Bulange Mengo naye abasajja bali mu kutukuba Teargas tuli wano jasi bwayise naye Teargas yatandise dda bano abaleke bagenda
eyakatuuka ku Lugiryo TV akaseera kano tulina Lopu Joel Ssenyonyi gw'oli mu kulengerawo. Yes, tulina Lopu Joel Ssenyonyi nga tuli mugenda ebulange Mengo akaseera kano gwe muganda nga yeekumidde ku Lugiryo TV. Amanya n'eddoboozi kyamadde musomesa nga bulijjo nga nze aliwo okuba nga nkuweereza. Tugenda wa Ssaabasajja Kabaka akaseera kano, tugenda bulange Mengo, tugenda wa Ssaabasajja Kabaka. Omwagalwa w'abangi Lopu aliko Joel Ssenyonyi ali mu kugenda kusinkana Kabaka akaseera kano nga tugenda bulange Mengo. Omwagalwa w'abangi Lopu aliko Joel Ssenyonyi agenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka. Ono si mpuuga gw'atamanyi kigenda maaso. Lopu Joel Ssenyonyi yaliko ono Lopu mujja muwulira aliko si oli. Ono Lopu aliko mujja muwulira ova kwoli yali ayogera oluzungu lwokka nga takola. Ono mugenda muwulira nti akola. Gwe kyoba okola kyakusharinga olaikinge kyekyo kyennyini. Sharinga alaikinge. ono Lopu mujja muwulira.
Kambi gwe yakatuka sharinga, gwe yakatuka sharinga. Nabagambye no Lopu aliko mugenda kumuwulira omwagala w'abangi ndaba ng'agenda kuvaayo wuuyo avuddeyo. Lopu aliko muve kole yayogera ng'oluzungu nga takola ono mugenda kumuwulira. Gwe mugana wange yekumidde ku Lujjuliro TV kamukulengezeko oyinza okuba obwedda tonnamulaba ono mujja muwulira muve koli Lopu yayogera ng'oluzungu awoza swaswaswaswaswe naye ono buli kimu akikola. Muve koli yawoza nga mbusimanya ayogera luzungu lwokka naye ono buli kimu akikola. Ono omwagala w'abangi Lopu aliko Joel Ssenyonyi kyenyinza okugamba gwe mugana wange yakatuka ku Lujjuliro TV sharinga tugenda bulange Mengo wa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yasiimye, Ssaabasajja Kabaka yasiimye alabikeko eri Obuganda. Gwe eyekomidde ku Lujjuliro TV yoyo Lopu aliko muve kole yayogera ng'oluzungu nga takola naye ono omwagala w'abangi. Twabagamba buli lwokola obulungi abantu bakwagala naye gwe ne weesiba ku bantu n'akawofiisi obuwofiisi n'ogamba musijja kavaamu kati biki byoba okola ng'olaga mbu wali olina demokolasiya okitegeera mwana. Nabagamba
omubbi talokoka. Era oli bwagamba nga mbu omubbi alokosa abakulimba yatwesibangako mbu yalokoka naye nga talokokanga. Ne gwe tunuulira omwagalo w'abangi byakola jasi myezi akamala ku jasi myezi 3 naye byali mu kukola byokka bikwewuunyisa gwe muganda wange. Abantu nga basanyuka laba essanyu ly'abantu. Laba lopu akola muve ku bali abatakola n'aka ofiisi yali abaga abalimbalimba mbu alaga demokolasiya naye ndowooze mulabye omubbi talokoka. Tebabalimbanga nti omubbi alokoka. Bamugambye mukama we yamugambye nti ofiisi munnaye kiveemu ife ebyokola tetukkiriziganya nabyo naye muganda wange yagenze okulaba ng'agamba asijja kuvaayo najjayo akaze ka mukama we eyamutuma gwabadde akoleramu eyo ofiisi naye nga jasi bamugamba bugambi nti munaye ebyo byokola ffe tetukkiriziganya nabyo naye n'agamba nze sijja kuvaayo. Ndowooze mulabye emize gy'abadikiteeta omubbi talokoka. Yes, gwe muganda wange yakatuuka ku Rujuliro TV webale nnyo amanyanidde obuzikyamadde musomesa towerabire genda ku YouTube channel yaffe ey'Olujuliro TV no subscribe era okone mu kadaako ojja kuba ofuna buli notification nga oli ku Rujuliro TV. Gwe genda ku YouTube channel yaffe ey'Olujuliro TV ojja kuba nga otufuna buli kimu loud and clear amanyanidde obuzikyamadde musomesa nga nze aliwo okuweereza. Wenjogera yatutuuse Bulange Mengo akaseera kano. Choco.